simanyi bulungi oba empungu eno mwagirebe gye yatandikidde sitole yiino eyo mugimanyi bulungi. Abamu bagiyita kamunye, abalala igo, abalala bagiyita mpungu, naye mu luzungu bagiyita igo oba muyizi tasubwa. Tesubwa, tekuba miisi. Bulaba ng'empungu weeri omanya aliwo omuntu omugezi aliwo. Tebakulima waliwo agireese ezze egoberera omwana abadde ku live mwakirabye. Ku live emu waliwo ebweze ng'egoberera omwana agezaako ogidduka naye ng'eraga terina buzibu ku muntu n'omu, naye ng'ekulaga nti eyagera kutula ku kipande kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tabagamba nti ono Godly Sent si wa bulijjo. Mujjukira mu 2021 Religious Council yali ng'etudde, ba religious leaders nga batudde bagenda okubuusa enjiibwa ne zigenda okubuuka. Message zirasindika kabonero mwakalaba kyekategeeza. Kakati n'empungu ezze nabagamba nti omusiru atambula na musiru, omugezi atambula na mugezi. Kati empungu eyo erina ebintu biringa 5 oba 6 byefaanaganya ne Kyagulanyi. Ngenda bibabuulira kyemba nnimbyo ngambe nti ekyo Kyagulanyi tekiyina. Empungu eri determined egenda okukola ekintu, eri aggressive, eri accurate, eri lucky. Buli kyegenda kyeba planning nga kituukirira. Ekyokutaano erina target, ekyomukaaga erina speed. Eyagita muyizi tasubwa. Tebera walimu tebe weolaba weebeera eri either babwa ekyokulya oba ng'erina message gyesindise. Esimbo ya buwanguzi kasita ng'ogiraba manya waliwo olutalo lw'ogenda okuwangula kuba gyo muyizi tasubwa. Mugimanyi bulungi. Abagamba nti Kyagulanyi si wa bulijjo.